Ku Lwokusatu lwa wiiki eno, omubaka wa Mityana South mu Parliament Richard Lumu yaleeta ebbago ly'ennongoosereza okulungamya ennonda y'omukulembeze w'oludda oluvuganya mu Parliament ng'ayagala akubibweko akalulu ababaka b'oludda oluvuganya bonna. Olunaku olwaleero ebbago lino libadde lisuubirwa okusomebwa omulundi ogwokubiri n'ogwokusatu kyokka tekisobose. To move forward, Honorable Richard Lumu. Omubaka Lumu yaleeta ebbago lino asituse n'ategeeza Parliament nga bw'asazeewo okuggyayo ebbago lino oluvannyuma lw'okwebuuza ku babaka banne mpozi n'ebibiina ebiri ku ludda oluvuganya n'akizuula nti bano waliwo bye babadde batakkiriziganya nabyo mu nnongoosereza zino. All political parties and other stakeholders. Madam Speaker, most of them were not in favor of the bill which I had moved, except a few, which I cannot mention here. Madam Speaker, with that, I accordingly seek permission that the bill be withdrawn. Ono era atubuulidde nti waliwo n'obuwayiro obubadde bwakukusiddwa ne buteekebwa mu bbago lino. Kyagamba nti babadde baagala kuyisizaamu byabwe ye byatakkiriziganya nabyo. Sisobola kukkiriza Parliament yonna kulonda leader of opposition. Ekyo sisobola kukikkiriza. Nze ekiteeso kyange kyali kigamba nti ffekka bali ku ludda oluvuganya bokka be balonda. Kati ngenza okwesanga nga waliwo eyakukusizza mu mbeera embi, ebyo n'abiwandiika mu report. Kakati omutwe gwange ne gumpeereza nti ekiteeso kyo kiba kifudde. Akulira oludda oluvuganya mu Parliament Joel Ssennyonyi agamba ennongoosereza zino zaali zireeteddwa mu mutima ogutaali mulungi. Kiba kikyamu okuleeta etteeka ng'olina omuntu ssekinnoomu gw'otagetinga. Kubanga etteeka lino mwaliraba nga litagetinga omuntu sigenda kubeera leader of opposition lubeerera. Kati bw'oleeta etteeka nga nze gw'otagetinga tekiba kituufu. Kati bwe bukyenkya nga ekibiina kyo kyekirina okuleeta omuntu oyo aba tajje wano atagambe nti nedda kati oba tukyuseemu. Kyokka ono awakanyizza ebyogeddwa Lumu nti wabaddewo ebibadde bikukusiddwa mu nnongoosereza zino. Private members bill esobola okukyusibwa nga gavumenti egiteekinze over. Ne bagamba nti kakati government side egenda taking over private members bill eno basobola okuyingiza mbo bye baagala. It was not even taken over. Kati wagamba nti waliwo abakyusa ate bo ne bateekamu ebyabwe baani. Ono agamba kirungi okubanga ono akizudde oluvannyuma nti ebbago lino lyali terisaanidde. Abantu ba bulijjo mu ggwanga kye baali boogera ku bbago lino. So oba oli awo munnaffe akkiriza kiba kirungi bw'okkiriza nti kale ensonga eno egaanye nsigadde bw'omu obwa Namunigina n'okita. Teddy Nakaliga agaffe eyo ku Spark TV.